Samwiri ekyokubiri essula 16 okutuuka ku ya 20. Awo Dawudi bwe yali ngayise ku ntikka awayambukirwa ebbanga ttono, laba Ziba omuddu wa Mefibosesi n'asisinkana naye ng'alina endogoyi 2 eziriko amatandiko, nga zeetisse emigaati 200 n'ebirimba eby'ezabbibu enkalu 100 n'eby'ebibala eby'ekyeya 100 n'ekitta ky'omwenge. Kabaka n'agamba Ziba nti bino amakulu gaabyo ki? Ziba n'ayogera nti endogoyi zaaba mu nnyumba ya kabaka okwebagalanga, n'emigaati n'ebibala eby'ekyeya by'abalenzi okulya, n'omwenge abaliyongobera mu ddungu banywe. Kabaka n'ayogera nti n'omwana wa mukama wo ali ludda wa? Ziba n'agamba kabaka nti laba abeera Yerusaalemi, kubanga yogedde nti leero ennyumba ya Isirayiri erinziriza obwakabaka bwa kitange. Awo kabaka n'agamba Ziba nti laba ebya Mefibosesi byonna bibyo. Ziba n'ayogera nti neeyanze nga nje mu maaso go mukama wange ayi kabaka. Awo kabaka Dawudi bwe yatuuka e Bakulimu, laba ne mufuluma omwo omusajja ow'okunda y'ennyumba ya Sawulo erinnya lye Simeeyi mutabani wa Gera. N'afuluma n'ajja n'akolima ng'ajja akolima. N'akasukira Dawudi amayinja n'abaddu bonna aba kabaka Dawudi, n'abantu bonna n'abasajja bonna ab'amaanyi baali ku mukono gwe ogwa ddyo ne ku gwa kkono. Awo Simeeyi n'ayogera bw'atyo bwe yakolima nti vaawo ggwe omusajja ow'omusaayi era omusajja wa Beriyali. Mukama azizza ku ggwe omusaayi gwonna ogw'ennyumba ya Sawulo mu kifo kye mw'oyima okufuga, era Mukama awaddeyo obwakabaka mu mukono gwa Abusaalomu mutabani wo. Era laba otegeddwa mu lukwe lwo ggwe, kubanga oli musajja wa musaayi. Awo Abisayi mutabani wa Zeruyiya n'agamba kabaka nti embweneefu ekinaaba kimukoolimiza mukama wange kabaka kiki? Nsomoke nkwegayiridde muggyeko omutwe. Kabaka n'ayogera nti nfaayo ki eri mmwe batabani ba Zeruyiya? Kubanga akolima era kubanga Mukama mugambye nti kolimira Dawudi. Kale anaayogera nti kiki ekikukozezza bw'otyo? Dawudi n'agamba Abisayi n'abaddu be bonna nti laba mutabani wange eyava mu ntumbwe zange anoonya obulamu bwange. Omubenyamini oyo taasinga ennyo, mumuleke akolime kubanga Mukama amulagidde. Mpozi Mukama anaatunuulira ekibi ekinkoleddwa, era Mukama alinsasula obulungi olw'okunkolimira leero. Awo Dawudi n'abasajja be ne batambula mu kkubo. Simeeyi n'ayita ku lusozi okumwolekera, n'akolimira ng'agenda, n'amukasukira amayinja n'ayiwa enfuufu. Kabaka n'abantu bonna abaali naye ne bajja nga bakooye, n'aweereraweerera eyo. Awo Abusaalomu n'abantu bonna aba Isirayiri ne bajja e Yerusaalemi ne Akisoferi wamu naye. Awo lwatuuka Kusayi Omwaluki mukwano gwa Dawudi bwe yajja eri Abusaalomu, Kusayi n'agamba Abusaalomu nti kabaka abeere omulamu, kabaka abeere omulamu. Abusaalomu n'agamba Kusayi nti kino kye kisa kyo eri mukwano gwo, ekyakulobera okugenda ne mukwano gwo kiki? Kusayi n'agamba Abusaalomu nti nedda, naye oyo Mukama n'abantu bano n'abasajja ba Isirayiri bonna gwe balonze n'abanga wuwe era n'abeeranga naye. Era nate nandiweereza ani? Sandiweerereza mu maaso g'omwana we nga bwe naweererezanga mu maaso ga kitaawo, bwe ntyo bwe naabeeranga mu maaso go. Awo Abusaalomu n'agamba Akisoferi nti sala amagezi bwe tuba tukola. Akisoferi n'agamba Abusaalomu nti yingira eri abazaana ba kitaawe balese okukuuma ennyumba. Awo Isirayiri yenna baliwulira nga kitaawe akutamiddwa, awo emikono gya bonna abali naawe ne giryoka giba n'amaanyi. Awo ne bamutimbira Abusaalomu eweema waggulu ku nnyumba. Abusaalomu n'ayingira eri abazaana ba kitaawe mu maaso ga Isirayiri yenna. N'okuteesa kwa Akisoferi kwe yateesanga mu biro ebyo kwabanga ng'omuntu bw'abuuza awali ekigambo kya Katonda. Bwe kutyo bwe kwabanga okuteesa kwonna kwa Akisoferi eri ennyumba ya Dawudi era n'eri Abusaalomu. Samwiri ekyokubiri essula 17. Era nate Akisoferi n'agamba Abusaalomu nti kanonde nno abasajja 112 ngolokoke ngoberere Dawudi ekiro kino. Era n'amutuukako ng'akoye n'emikono gye nga minafu ne mutiisa. N'abantu bonna abali naye banadduka, era n'akuba kabaka yekka. N'abantu bonna n'abakomyawo gy'oli. Omusajja gw'onoonya kyenkana nga bonna bakomyewo, kale abantu bonna bali ba mirembe. Ekigambo ekyo Abusaalomu n'akisiima nnyo n'abakadde ba Isirayiri bonna. Awo Abusaalomu n'ayogera nti mpitira nno ne Kusayi Omwaluki tuwulire eri ye ky'anaayogera. Awo Kusayi ng'azze eri Abusaalomu, Abusaalomu n'amugamba nti Akisoferi ayogedde bw'atyo.
tunaakolanga bw'ayogedde obanga si weewaawo yogera ggwe. Awo Kusayi n'agamba Abusalomu nti okuteesa Akisoferi kwaleese mulundi guno si kulungi. Era nate Kusayi n'ayogera nti omanyi kitaawo n'abasajja be nga basajja b'amaanyi era nga baliko obusungu mu myoyo gyabwe ng'eddubu enyagiddwako abaana baayo ku ttale. Era kitaawo musajja mulwanyi so talisuula n'abantu. Laba kaakano yeekwese mu bunnya oba walala. Awo olunatuuka bwe wanaabaawo ku bo abamu abanaagwa olubereberye, buli anaawulira anaayogera nti wabaddewo okuttibwa kungi ku bantu abagoberera Abusalomu. Awo era n'omuzira alina omutima ogulinganga omutima gw'empologoma aliyongoberera ddala, kubanga Isirayiri yenna bamanyi kitaawo nga musajja w'amaanyi, n'abo abali naye nga basajja bazira. Naye nze nkuwa amagezi okukuŋŋaanya gy'oli Isirayiri yenna, okuva ku Ddaani okutuuka e Beruseba ng'omusenyu oguli ku ttale ly'ennyanja obungi, naawe mwene otubale. Awo tulimusanga mu kifo walirabikira, naffe tulimugwako ng'omusulo bwe gugwa ku ttaka. Naye n'abasajja bonna abali naye tetulisigazaako n'omu. Era nate bw'aliba ng'agenze mu kibuga, kale Isirayiri yenna alireeta emiguwa eri ekibuga ekyo, ne tukiwalulira mu mugga okutuusa lwe watalirabikayo kayinja n'akamu. Awo Abusalomu n'abasajja ba Isirayiri bonna ne boogera nti okuteesa kwa Kusayi Omwaluki kusinza okuteesa kwa Akisoferi. Anga Mukama yali ataddewo okuteesa okulungi okwa Akisoferi, Mukama alyoka aleeta obubi ku Abusalomu. Awo Kusayi n'agamba Zadooki ne Abiyasali bakabona nti bw'atyo ne bw'atyo Akisoferi bw'awadde amagezi Abusalomu n'abakadde ba Isirayiri, nange muwadde amagezi bwentyo ne bwentyo. Kale nno mutume mangu mubuulire Dawudi nti tosula kiro kino ku misomoka egy'omu ddungu, naye tolema kusomoka kabaka aleme okumalibwawo n'abantu bonna abali naye. Era Yonasani ne Akimazi ne babeera ku Enerogeri. Omuzana n'agenda nga n'ababuulira, ne bagenda ne babuulira kabaka Dawudi, kubanga tebandiyinzise kulabika nga bayingira mu kibuga. Naye omulenzi n'abalaba n'abuulira Abusalomu. Ne bagenda bombi mangu ne bajja mu nnyumba y'omusajja Bakulimu eyalina oluzzi mu luggya lwe, ne bakka omwo. Omukazi n'addira ekisaanikizo n'akisanikiza ku kamwa k'oluzzi, n'afukako eŋŋaano ensekule, so tewali kigambo kyamanyibwa. Awo abaddu ba Abusalomu ne bajja eri omukazi mu nnyumba, ne boogera nti Akimeezi ne Yonasaani bali luddawa. Omukazi n'abagamba nti basomose akagga ak'amazzi. Awo bwe bamala okubanoonya ne batayinza kubalaba, ne baddayo e Yerusaalemi. Awo olwatuuka nga bamaze okugenda ne balinnya ne bava mu luzzi, ne bagenda ne babuulira kabaka Dawudi. Ne bagamba Dawudi nti mugolokoke musomoke amazzi mangu, kubanga gano ge magezi Akisoferi g'abasalidde. Awo Dawudi n'agolokoka n'abantu bonna abali naye ne basomoka Yoludaani. Emmambya bwe yasala nga tekubuzeeko n'omu ku bo atannasomoka Yoludaani. Awo Akisoferi bwe yalaba nga tebakutte ekigambo ky'ateesezza, n'ateekayo amatandiko ku ndogoyi ye n'agolokoka n'addayo eka mu kibuga kye, n'alongoosa ennyumba ye ne yeetuga, n'afa ne bamuziika mu ntaana ya kitaawe. Awo Dawudi n'ajja e Makanayimu. Abusalomu n'asomoka Yoludaani ye n'abasajja ba Isirayiri bonna wamu naye. Abusalomu n'afuula Amasa omukulu w'eggye mu kifo kya Yowaabu. Era Amasa yali mwana wa musajja erinnya lye Isira Omuyisirayiri eyayingira eri Abigayiri muwala wa Nakasi muganda wa Zeruyiya nnyina Yowaabu. Awo Isirayiri ne Abusalomu ne basiisira mu nsi ya Gireyaadi. Awo olwatuuka Dawudi bwe yatuuka e Makanayimu, Sobi mutabani wa Nakasi ow'Elaaba eky'abaana ba Amoni ne Makiri mutabani wa Amiyeri ow'e Lodebaali ne Baluzirayo mu Gireyaadi ow'e Legorimu ne baleeta ebitanda n'ebibya n'entamu n'eŋŋaano ne sayiri n'obuta n'eŋŋaano ensiike n'ebijanjaalo n'empindi n'embooki ensiike n'omubisi gw'enjuki n'omuzigo n'endiga n'amata g'ente amakalu nga bamuleetera Dawudi n'abantu abaali naye okulya, kubanga bayogera nti abantu balumiddwa enjala era bakooye era balumiddwa ennyonta mu ddungu. Samwiri ekyokubiri essula 18. Awo Dawudi n'abala abantu abaali naye n'abateekako abaami b'1,000 n'abaami b'1,000. Dawudi n'agaba eggye, ekitundu ekyokusatu nga kiri wansi w'omukono gwa Yowaabu, n'ekitundu ekyokusatu nga kiri wansi w'omukono gwa Abisaayi mutabani wa Zeruyiya muganda wa Yowaabu, n'ekitundu ekyokusatu nga kiri wansi w'omukono gwa Ittayi Omugitti. Kabaka n'agamba abantu nti nange mwene siireme kutabaala nammwe.
naye abantu ne boogera nti tootabaale ggwe kubanga ffe bwe tunadduka tebasseeyo mwoyo eri ffe so ffe bwe tunaafaako ekitundu kyaffe tebasseeyo mwoyo eri ffe naye ggwe kuffe wenkana 10,000 kale no ekisinga obulungi weeteeketeeke okutuddukirira ng'oyima mu kibuga kabaka n'abagamba nti kye musiima kye nnaakola kabaka n'ayimirira ku mabbali g'omulyango abantu bonna ne bafuluma 10,000 awo kabaka n'alagira Yowabu ne Abisaayi ne Itayi ng'ayogera nti mumukwate mpola ku lwange omulenzi Abusaloomu abantu bonna ne bawulira kabaka bwe yalagira abaami bonna ebigambo bya Abusaloomu awo abantu ne batabaala okulwana ne Isirayiri olutalo ne luba mu kibira kya Efulayimu awo abantu ba Isirayiri ne bagobebwa eyo mu maaso g'abaddu ba Dawudi ne wabeeyo ku lunaku olwo okuttibwa kungi okw'abasajja 200 kubanga olutalo lwabuna eyo ensi yonna ekibira ne kitta abantu bangi ku lunaku olwo okusinga ekitala bye kyatta awo Abusaloomu yali awo n'asisinkana n'abaddu ba Dawudi Abusaloomu ne yeebagala ennyumbu ye ennyumbu n'eyita wansi w'amatabi amaziivu ag'omwera omunene omutwe gwe ne gukwata ku mwera n'asitulibwa wakati w'eggulu n'ensi ennyumbu gye yali yeebagadde n'etambula mu maaso ne waba omusajja eyakiraba n'abulira Yowabu n'ayogera nti laba ndabye Abusaloomu ng'awanikiddwa ku mwera Yowabu n'agamba omusajja eyamubuulira nti okulaba nno okirabye kale kiki ekikulobedde okumukubira eyo wansi nange nandikuwadde ebitundu ebya ffeeza 10 n'olukoba omusajja n'agamba Yowabu nti newankubadde nga ngenda okuweebwa mu ngalo zange ebitundu ebya ffeeza 10,000 naye sandigolodde mukono gwange ku mwana wa kabaka kubanga twali tuwulira kabaka n'alagira ggwe ne Abisaayi ne Itayi ng'ayogera nti mwekuume waleme okubaawo anaakoma ku mulenzi Abusaloomu naye singa nkoze ebyobulimba okutta obulamu bwe so tewali kigambo ekikwekebwa kabaka kale gwe kennyini wandyeggyeyo awo Yowabu n'ayogera nti siyinza kutotta naawe bwe ntyo n'addira obusale 3 mu ngalo ze n'abufumita Abusaloomu mu mutima bwe yali ng'akyali mulamu wakati mu mwera n'abalenzi 10 abatwalanga ebyokulwanyisa bya Yowabu ne bazingiza Abusaloomu ne bamufumita ne bamutta awo Yowabu n'afuwa ekkondeere abantu ne bakoomawo okugoberera Isirayiri kubanga Yowabu yabaziyiza ne batwala Abusaloomu ne bamusuula mu bunnyabuli obunene mu kibira ne bamutumako entumu y'amayinja nnene nnyo awo Isirayiri yenna ne baddukira buli muntu mu weema ye era Abusaloomu bwe yali ng'akyali mulamu yaddira empagi eri mu kiwonvu kya kabaka n'agyesimbira kubanga yayogera nti sirina mwana kwe balijjukirira erinnya lyange n'ayita empagi erinnya lye ye bwe lyali era eyitibwa kijjukizo kya Abusaloomu ne leero awo Akimazi mutabani wa Zadooki n'ayogera nti kanzuluke kaakano ntwalire kabaka ebigambo Mukama bwamuwalanidde eggwanga ku balabe be Yowabu n'amugamba nti tootwala ebigambo leero naye olibitwala olulala kale leero tootwala ebigambo kubanga omwana wa kabaka afudde awo Yowabu n'agamba omukuusi nti genda obulire kabaka by'olabye omukuusi n'akutamira Yowabu n'adduka awo Akimazi mutabani wa Zadooki ne yeeyongera okugamba Yowabu omulundi ogwokubiri nti kamale gadduka nange nkwegayiridde ngoberere omukuusi Yowabu n'ayogera nti oyagalira ki okudduka mwana wange ataweebwa mpeera olw'ebigambo n'ayogera nti naye kamale gadduka n'amugamba nti dduka awo Akimazi n'addukira mu kkubo ery'olusenyi n'ayisa omukuusi awo Dawudi yali atudde wakati w'emiryango ebiri omukuumi n'alinnya waggulu ku wankaaki ku bbugwe n'ayimusa amaaso ge n'atunula kale laba omusajja ng'adduka yekka omukuumi n'ayogerera waggulu n'abuulira kabaka n'ayogera nti oba ng'ali omu aleese ebigambo mu kamwa ke n'ayanguwa okujja n'asembera kumpi omukuumi n'alaba omusajja ow'okubiri ng'adduka omukuumi n'akoowoola omuggazi n'ayogera nti laba omusajja ow'okubiri ng'adduka yekka kabaka n'ayogera nti era naye aleese ebigambo omukuumi n'ayogera nti ndowooza ng'enzirukayo yakulembedde eriŋŋanga enziruka ya Akimazi mutabani wa Zadooki kabaka n'ayogera nti ye musajja omulungi n'ebigambo byazze nabyo birungi Akimazi n'akoowoola n'agamba kabaka nti mirembe n'avuunama amaaso ge mu maaso ga kabaka n'ayogera nti atenderezebwe Mukama Katonda wo awaddeyo abasajja abaagololera omukono gwabwe ku mukama wange kabaka n'ayogera nti omulenzi Abusaloomu gy'ali mirembe Akimazi n'addamu nti Yowabu bwe yatuma omuddu wa kabaka nze omuddu wo nalabye oluyogaano lunene naye ne simanya bwe lwabadde kabaka n'ayogera nti weekoola by'oyimirire eno
ne yeekoolobya n'ayimirira buyimirizi. Kale laba omukuusi n'ajja. Omukuusi n'ayogera nti ndeetedde mukama wange kabaka ebigambo, kubanga mukama awalanye eggwanga lye leero ku abo bonna abaakugolokokerako. Kabaka n'agamba omukuusi nti omulenzi Abusaloomu gy'ali mirembe. Omukuusi n'addamu nti abalabe ba mukama wange kabaka n'abo bonna abaakugolokokerako okukukola akabi babe ng'omulenzi oyo bw'ali. Awo kabaka ne yeeraliikirira nnyo n'alinnya n'agenda mu nju eri wankaaki n'akaaba amaziga. Awo ng'agenda n'ayogera bw'atyo nti, ayi mwana wange Abusaloomu, mwana wange Abusaloomu, senga nkufiiridde, ayi Abusaloomu, mwana wange. Samwiri ekyokubiri essula 19. Awo ne babuulira Yowaabu nti laba, kabaka akaaba amaziga akungubagira Abusaloomu. Awo ku lunaku olwo okuwangula ne kufuuka okukungubaga eri abantu bonna, kubanga abantu ne bawulira nga boogera ku lunaku olwo nti kabaka anakuwalira mutabani we. Awo abantu ne badda mu kibuga ku lunaku olwo nga basooba, ng'abantu abakwatiddwa ensonyi bwe basooba nga badduse mu lutalo. Kabaka n'abikka ku maaso ge, kabaka n'akaaba n'eddoboozi ddene nti mwana wange Abusaloomu, ayi Abusaloomu, mwana wange. Awo Yowaabu n'ayingira mu nnyumba eri kabaka n'ayogera nti, oswazizza leero amaaso g'abaddu bo bonna, abawonyezza leero obulamu bwo n'obulamu bw'abatabani bo ne bawala bo, n'obulamu bw'abakazi bo n'obulamu bw'abazaana bo, kubanga oyagala abakukyawa n'okyawa abakwagala, kubanga oyatudde leero ng'abakulu n'abaddu si kintu gy'oli, kubanga leero ntegedde senga Abusaloomu abadde mulamu naffe ffenna nga tufudde leero, kale wandikisiimye nnyo. Kale nno golokoka ofulume oyogere n'abaddu bo bulungi, kubanga ndayira Mukama bw'otoofulume tewaabeere naawe kiro kino omusajja n'omu, n'ekyo kirisinga obubi ennaku zonna ze waakalaba okuva mu buto bwo ne kaakano. Awo kabaka n'agolokoka n'atuula mu mulyango. Ne babuulira abantu bonna nti laba, kabaka atudde mu mulyango. Awo abantu bonna ne bakiikira kabaka. Awo Isirayiri yali addukidde buli muntu mu weema ye. Abantu bonna ne baba nga bawakana mu bika bya Isirayiri byonna nga boogera nti kabaka ye yatuwonya mu mukono gw'abalabe baffe n'atulokola mu mukono gw'Abafirisuuti. Kale kaakano adduse Abusaloomu okuva mu nsi, ne Abusaloomu gwe twafukako amafuta okutufuga afiiridde mu lutalo. Kale nno kiki ekibalobera okwogera ekigambo eky'okukomyawo kabaka? Awo kabaka Dawudi n'atumira Zadooki ne Abiyasali bakabona ng'ayogera nti, mugambe abakadde ba Yuda nti kiki ekibalwisa mmwe okukiira bonna okukomyawo kabaka mu nnyumba ye? Kubanga ebigambo bya Isirayiri yenna bituuse eri kabaka okumuleeta mu nnyumba ye. Mwe muli baganda bange, mwe muli magumba gange n'omubiri gwange. Kale kiki ekibalwisa okukiira bonna okukomyawo kabaka? Era mugambe Amasa nti toli magumba gange na mubiri gwange. Katonda nkole bw'atyo n'okukirawo, obanga toliba mukulu wajje mu maaso gange ennaku zonna mu kifo kya Yowaabu. N'akutamya emitima gy'abasajja bonna aba Yuda ng'omutima gw'omuntu omu, n'okutuma ne batumira kabaka nga boogera nti komawo ggwe n'abaddu bo bonna. Awo kabaka n'akomawo n'ajja ku Yoludaani. Abayuda ne bajja Girugaali okugenda okusisinkana ne kabaka okusomosa kabaka Yoludaani. Awo Simeeyi mutabani wa Gera Omubenyamini ow'e Bakuli n'ayanguwa n'aserengeta wamu n'abasajja ba Yuda okusisinkana ne kabaka Dawudi. Era ne waba naye abasajja 1000 aba Benyamini, ne Ziba omuddu w'ennyumba ya Sawulo ne batabani be 15 n'abaddu be 20 nga bali naye, ne basomoka Yoludaani kabaka ng'ali wala. Eryato ne liwunguka okuwungula ab'omu nnyumba ya kabaka n'okukola nga bw'anaasiima. Simeeyi mutabani wa Gera n'avuunamira kabaka ng'asomose Yoludaani. N'agamba kabaka nti mukama wange aleme okunzisako obutali butuukirivu, so tojjukira eky'omuddu wo kye yakola ng'agira ekyejjo ku lunaku mukama wange kabaka lwe yava mu Yerusaalemi, kirumye omwoyo kabaka. Kubanga omuddu wo amanyi nga nayonoona. Laba kyenvudde nkijja leero nga nze nsosse ennyumba yonna eya Yusufu okuserengeta okusisinkana ne mukama wange kabaka. Naye Abisayi mutabani wa Zeruyiya n'addamu n'ayogera nti Simeeyi atattibwe olwakino kubanga yakolimira oyo mukama gwe yafukako amafuta. Dawudi n'ayogera nti nfaayo ki eri mmwe batabani ba Zeruyiya, mmwe okubeera leero abalabe bange? Wanaabaawo anattibwa leero mu Isirayiri? Kubanga simanyi nga ndi kabaka wa Isirayiri leero. Kabaka n'agamba Simeeyi nti toofe.
Kabaka n'amulayirira. Awo Mefibosesi mutabani wa Sawulo n'aserengeta okusisinkana ne kabaka. Era yali tanaabanga bigere newankubadde okumwa ebirevu newankubadde okwoza engoye ze okuva ku lunaku kabaka lwe yagenderako okutuusa ku lunaku lwe yakoomawo emirembe. Awo olwatuuka bwe yatuuka e Yerusaalemi okusinkana ne kabaka, kabaka n'amugamba nti kiki ekyakulobera okugenda nange Mefibosesi? N'ayogera nti mukama wange ayi kabaka, omuddu wange yannimba, kubanga omuddu wo yayogera nti n'ateeka amatandiko ku ndogoyi njebagale ŋŋende ne kabaka. Kubanga omuddu wo mulema, era yawaayiriza omuddu wo eri mukama wange kabaka, naye mukama wange kabaka alinganga malayika wa Katonda, kale kola ekiri mu maaso ge kirungi. Kubanga ennyumba yonna eya kitange baali bafubufu mu maaso ga mukama wange kabaka, naye n'otuuza omuddu wo mu bo abalya ku mmeeza yo ggwe. Kale nina nsonga ki neeyongera okukaabira kabaka? Kabaka n'amugamba nti ekikwogeza kinate ku bigambo byo. Nze njogera nti ggwe ne Ziba mugabane ensi. Mefibosesi n'agamba kabaka nti weewaawo atwale byonna, kubanga mukama wange kabaka atuuse mirembe mu nnyumba ye. Awo Baluzirayi Omugireyaadi n'aserengeta okuva e Logerimu n'asomoka Yoludaani wamu ne kabaka okumusomosa Yoludaani. Era Baluzirayi yali musajja mukadde nnyo nga yakamaze emyaka 80. Era yali amuliisiza kabaka bwe yali atuule mu Makanayimu, kubanga yali musajja mukulu nnyo. Kabaka n'agamba Baluzirayi nti jangu osomoke nange ndikuliisiza wamu nange mu Yerusaalemi. Baluzirayi n'agamba kabaka nti ennaku ez'emyaka egy'obulamu bwange zenkana wa, nyambuke ne kabaka ŋŋende e Yerusaalemi. Leero nakamaze emyaka 80. Nnyinza okwawula ebirungi n'ebibi, omuddu we awomerwa byendya oba byennywa. Nkyayinza okuwulira eddoboozi ly'abasajja abayimba n'abakazi abayimba. Kale omuddu wo yandibeeredde kinate azitowerera mukama wange kabaka. Omuddu wo ayagala okusomoka Yoludaani obusomosi wamu ne kabaka, era olw'ekyo kabaka yandimpeeredde ki empeera eyenkanidde awo. Nkwegayiridde omuddu wo addeyo nate afiire mu kibuga kye waffe awali entaana ya kitange ne mmange. Naye laba omuddu wo Kimamu oyo y'aba asomoka ne mukama wange kabaka, era omukola nga ky'olisiima. Kabaka n'addamu nti Kimamu anasomoka nange era ndimukola ky'olisiima, era kyonna ky'olyagala okunteekako ndikukikolera. Abantu bonna ne basomoka Yoludaani, kabaka n'asomoka. Kabaka n'anywegera Baluzirayi n'amusabira omukisa n'addayo mu kifo kye ye. Awo kabaka n'asomoka n'agenda e Girugaali, Kimamu n'asomoka naye. Abantu bonna aba Yuda ne basomosa kabaka era n'ekitundu ky'abantu ba Isirayiri. Awo laba abasajja ba Isirayiri bonna ne bajja eri kabaka ne bagamba kabaka nti baganda baffe abasajja ba Yuda bakubbidde ki? Ne basomosa Yoludaani. Kabaka n'ab'omu nnyumba ye n'abasajja ba Dawudi bonna wamu naye. Awo abasajja ba Yuda bonna ne baddamu abasajja ba Isirayiri nti kubanga kabaka tuli kumpi mu luganda, kale musunguwalira ki olw'ekigambo ekyo? Twali tulidde n'akatono ekintu kyonna ekya kabaka, oba tuwadde ekirabo kyonna? Awo abasajja ba Isirayiri ne baddamu abasajja ba Yuda ne boogera nti ebitundu 10 ebya kabaka byaffe, era ffe tulina bingi mu Dawudi okukira mmwe. Kale mwatunyomera ki obutasooka kubuuza ffe nga muteesa naffe okukomyawo kabaka waffe? Ebigambo eby'abasajja ba Yuda ne bisinga obukambwe ebigambo eby'abasajja ba Isirayiri. Samwiri ekyokubiri essula 20. Awo omusajja wa Beriyali yali ali eyo erinnya lye Seeba mutabani wa Bikuli Omubenyamini, n'afuuwa ekkondeere n'ayogera nti tetulina mugabo mu Dawudi, so tetulina busika mu mutabani wa Yese. Mudde buli muntu mu weema ze, gwe Isirayiri. Awo abasajja ba Isirayiri bonna ne baddayo okuleka okugoberera Dawudi ne bagoberera Seeba mutabani wa Bikuli. Naye abasajja ba Yuda ne begatta ne kabaka waabwe okuva ku Yoludaani okutuuka e Yerusaalemi. Awo Dawudi n'ajja mu nnyumba ye e Yerusaalemi. Kabaka n'atwala abakazi 10 abazaana be yali alese okukuuma ennyumba, n'abateeka mu kkomera n'abaliisanga, naye n'atayingira gye bali. Awo ne basibibwa okutuusa ku lunaku kwe baafiira nga tebalina babbaabwe. Awo kabaka n'agamba Amasa nti mpitira abasajja ba Yuda bakuŋŋaane ennaku 3 nga tezinayitawo, naawe obeere nga wano. Awo Amasa n'agenda okukuŋŋaanya Yuda, naye n'amala ebiro okukira bye yamuteekerawo. Dawudi n'agamba Abisaayi nti kaakano Seeba mutabani wa Bikuli alitukola obubi okusinga Abusaalomu bwe yakola. Twala abaddu ba mukama wo omugoberere aleme okugenda mu bibuga ebiriko enkomera n'awona okuva mu maaso gaffe. Ne wafuluma okumugoberera abasajja ba Yowabu n'Abakeresi n'Abaperesi
n'abasajja bonna ab'amaanyi ne bava mu Yerusaalemi okuyigganya Seba mutabani wa Bikuli. Bwe baatuuka ku jjinja eddene eriri mu Gibyoni, Amasa n'ajja okubasisinkana, era Yowaabu yali yeesibye ebyambalo bye eby'entalo bye yayambala, era nga kuliko olukoba n'ekitala nga kisibiddwa mu kiwato kye mu kirato kyakyo. Awo ng'afuluma ne kisowokamu ne kigwa. Yowaabu n'agamba Amasa nti, oli mirembe muganda wange? Yowaabu n'akwata Amasa ku kirevu n'omukono gwe ogwa ddyo okumunywegera, naye Amasa n'atassaayo mwoyo eri ekitala ekyali mu mukono gwa Yowaabu. N'amufumisa ekyo olubuto n'ayiwa ebyenda bye wansi, n'atamufumita lwakubiri, n'afa. Yowaabu ne Abisaayi muganda we ne bayigganya Seba mutabani wa Bikuli. Awo ne wayimirira waali omu ku balenzi ba Yowaabu, n'ayogera nti ayagala Yowaabu era ali ku luuyi lwa Dawudi agoberere Yowaabu. Era Amasa yali agalamidde nga yeekulukuunya mu musaayi gwe wakati mu luguudo. Awo omusajja oyo bwe yalaba ng'abantu bonna bayimiridde buyimirizi, n'asitula Amasa n'amuggya mu luguudo n'amutwala ku ttale, n'amusuulako ekyambalo. Bwe yalaba buli amutuukako ng'ayimirira. Awo bwe yaggyibwa mu luguudo, abantu bonna ne beeyongera nga bagoberera Yowaabu okuyigganya Seba mutabani wa Bikuli. N'atambula n'abunya ebika byonna ebya Isirayiri, n'atuuka e Aberi ne Besumaaka, n'Ababeeri bonna ne bakuŋŋaana ne bamugoberera nabo. Ne bajja ne bamuzingiza mu Aberi eky'e Besumaaka, ne batuuma ekifunvu ku kibuga nga kyolekera ekigo. Abantu bonna abali ne Yowaabu ne bakoonanga bbugwe okumusuula. Awo omukazi ow'amagezi n'ayogerera waggulu ng'ayima ku kibuga nti, wulira, wulira, mbeegayiridde mugambe Yowaabu nti sembera wano njogere naawe. N'amusemberera. Omukazi n'ayogera nti, gwe Yowaabu? N'addamu nti, nze nzuuyo. N'alyoka amugamba nti, wulira ebigambo eby'omuzaanawo. N'addamu nti, mpulira. N'alyoka ayogera nti, edda abaayogeranga nti tebalirema kubuuliza magezi e Aberi, ne bamalira awo ekigambo. Nze ndi wa kw'abo abaagala emirembe era abeesigwa mu Isirayiri. Oyagala okuzikiriza ekibuga ne nnyina w'abaana mu Isirayiri? Oyagalira ki okumira obusika bwa Mukama? Yowaabu n'addamu n'ayogera nti, kiddire eri nze okumira oba okuzikiriza. Ekigambo si bwe kiri bwe kityo. Naye omusajja ow'ensi ey'ensozi eya Efulayimu, erinnya lye Seba mutabani wa Bikuli, agololedde omukono gwe ku kabaka, ku Dawudi. Mumuweeyo yeyeka, nange naava ku kibuga. Omukazi n'agamba Yowaabu nti, laba, omutwe gwe gunaakasukibwa eri ggwe ku bbugwe. Awo omukazi n'agenda eri abantu bonna n'amagezi ge, ne bamusalako omutwe Seba mutabani wa Bikuli, ne bagukasuka eri Yowaabu. N'afuuwa ekkondeere, ne basasana okuva ku kibuga, buli muntu mu weema ye. Yowaabu n'addayo e Yerusaalemi eri kabaka. Awo Yowaabu ye yali omukulu w'eggye lyonna erya Isirayiri, ne Benaaya mutabani wa Yekoyaada ye yali omukulu w'Abakeresi n'Abaperesi, ne Adolamu ye yali omusoloza w'omusolo, ne Yekosofati mutabani wa Akirudi ye yali omujjukiza, ne Seva ye yali omuwandiisi, ne Zadoki ne Abiyasaali be baali bakabona, ne Iro Muyayiri naye yali mukulu wa Dawudi.